Assalamu alaikum. My name is Taban Asha. I am professionally a teacher of English and literature. I am a poet as well, an actor, a voice actor, among us many other things. And thank you, ladies, for looking beautiful. I'm mostly seeing ladies. The handsome gentlemen, I can't see them from afar. I am doing a poem called My Hijab, and it's basically about the plight of a Ugandan woman wearing hijab in Uganda. Please enjoy. To my Christian brother, my hijab is a fetish. He dreams of the day I'll peel away my veil for him. So he can shout hooray, he finally did it, finally bedded a holier than thou, a hijabi. My hijab is but only another tick of his to-do list. To my Christian sister, my hijab is a subhanallah, tulumbidwa only she'd say Holy Ghost fire. Because Western media has sold her the idea that for what I wear, my crime and aim is to spread terror. She wears a smile while she sits uncomfortably next to me in the taxi, but scoots an inch to the window whenever I reach for something from my bag. Her entire body screaming while maintaining a nervous smile, imagining her first time encounter with an Al-Shabaab. To her, my hijab is an infringement of my rights, and so to her I am oppressed. To my Muslim brother, my hijab is an indication of taking back home a girl like his mom. He thinks my hijab is for him, or as his limited cognitive dissonance makes him reason, the only reason that I'd ever cover my body is to preserve my sexiness for a man. He thinks my hijab is a signal for him to pick a Muslim wife at ease in a sea full of many beliefs. What a crazy delusion. To my part-time hijabi sister, my veil is a remedy for a bad hair day. She says pretty women wear their hair in style, still I wear my hijab and smile. To her, it's an impossible decision, a somewhat patriarchal manipulation. In the Ugandan streets, this piece of clothing is a test of my grace, as stares, whispers, and insults, men saying, Hajat saizi yange, all attack me for my choice. To some, I'm oppressed, to others, I'm the oppressor. But to me, my hijab is a crown like no other. My hijab is my soul's birth, my heart's fire, society's reminder that I am defiant, that I dare to say no to society's approval and only work for Allah's approval. My hijab is my shield from Kampala's heat, a warm embrace when the rains fall and the temperatures drop. It's not a cloth to me, it's a piece of me. It's my story, it's my glory. Importantly, it's my choice. It's a celebration of my faith for my soul's sake. It's not just a scarf, it's a symbol of my strength. My hijab is my soul's length. To the world, I'm hidden, I'm oppressed. But to me, I am but an uncovered chapter, a trendsetter breaking through the stereotype. Defy me not by my hijab. Define me not by your limited conclusions. I am a rebel to secular inclusion. I am wild. I am Ugandan. I am a beacon of light. I am a Muslima. I am a hijabi. So hear me when I say, this, my hijab, is my own. It's my decision. It's my might. It's my right. It's my connection to God. It's my release. My hijab is not a restriction. My hijab is my choice. Professor, what does have is if you touch a tata, Changa Nazo Soko Zangam Town was I am by now. Bwabona banti gwa badoli kuguno agukayanira gwegenda kyangu nnyo genda fumite guli. Professor Nazo Soko from Okay, kale kakati. What is happening? No. Ezo nazo mwabade mulino kuzisanyawo.
Eno ye one mega concert of the year. Kampala gye mutagenda kwerabira. Shiba Karungi, Queen Kama. Agenze Rugogo Cricket Oval. Muneyanziza live concert Friday nya October. Emitwalo ebiri okuyingira VIP emitwalo 5 meza milioni 3. Ono bamwita mama tusuubira. Ono ye mama Karimunda Pro Max. Mulala nnyo mukonko n'endongo kati. Saturday nga 5 October. Kolini Hotel Mukono. Omutwalo 10 VIP emitwalo 2. Ono ku Sunday nga 6. Maria Frey Masaka. Shillings emitwalo 2. VIP emitwalo 5. Zino zendaga za Shiba zikomekereza omwaka guno. Era ajja kulwawo okudda ku stage. Bashibaholics muliwa. Ba team no sleep. Ebisajja ebiwoza Shiba. Obuwala bw'engoye zitusiiwa. Twambala distress. Enkola ya Lakizale. Obuwero yambala kamu ku kamu. Muliwa. Obwana obuva USN. United States of Nigeria. Obuweza nemala nkukwatako gwe bwepala. Bitegekeddwa Black Legacy. N'ebiwagirwa Shiba Management. Westlake Water. NBS Nafro Mobile App. West Record Uganda. JJ Sounds. Victoria University. Club. Refreshingly different. For sale to persons under the age of 18. Airtel. A reason to imagine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shamima njali erinnya lyange. It's a Friday, Juma Karim. Mwenna abagenda mu Juma mbagaliza olugendo olulungi. Nammwe abagenda okusaalira ewaka. Nammwe abataalutegedde nti lwa Juma nsaba mulutegeere. Tuli ku Executive Media. Gendayo subscribing o liking ye YouTube channel yange. Nsaba kubeera nga musubscribing nga temliking ebipya bikyajja bingi nnyo. Tuyina ekipya ekijja ng'era kigenda kubeera nga kisaba okulwa olunaku olwaleero naye nga olwaleero ndi ne muzeeyi Kagatto agenda kubeera ababuuzaako kansooke mpiseewo obulango bw'abakama bange then oluvannyuma ate tweyongereyo. aba Bubbles Beauty bakola ku nsusu n'olabika nga muzeeyi bw'omulaba alabise ali mu myaka gye akuliridde naye sikuliridde nkuze. Muzeeyi akuze naye omulaba nti akasusu keeko kwegamba skin si yakukaka si yakwogerera ate nga kumpi mwena abali kuno abalaba abazaala asinga Uganda obukulu naye raba bwafaanana okitegedde so aba Bubbles Beauty gendayo babere nga bakuddaabiriza olususu ate omuntu yenna okuwulira obulungi olina okuba okusooka ng'olabika bulungi nga muzeeyi wateyo tugamba akuba ekikalu kye n'afuluma ng'asoose kwewuliza bulungi then ebirala abisanga mu kkuba eno gye bimusanga nabyo. Ate bo aba Ali Rental Cars gwayagala okupangisa emmotoka ng'oli Boston, Massachusetts. Beera nga ate toleekana n'abantu tobonaabona n'abantu teweewola mmotoka z'abantu tutandika kukulangira genda ku Ali Rental Cars babere nga bakupangisa emmotoka. Balina emmotoka zonna eza Luxury, balina za Audi, balina zi Jeep, balina zi BMW. Buli mmotoka gwe gendamu weeyagale vuga nga bw'ovuma abantu bw'omala ogizzeeyo totawaana nnyo. Ba Ali osobola okubeera ng'ate era obakubirako ku nnamba y'essimu 978 852 279 mweka abali e Boston e Massachusetts. Beera ng'ate weeyagala nga ovuga emmotoka eyo. Ate bo aba Ecop Photography and Videography basangibwa ku Nkurumah Road ku kizimbe kya Light Building. Bakugamba nti gendayo babere nga bakukuba ebifaananyi ebirungi ebitali mu kinzaali. Bakwata omukolo gwosigaze memories zo naawe yenna beera ng'ate ogendayo babere nga bakukolako oyina birthday oyina kwanjula oyina baby shower oba oyina akiika beera genda obeere nga bakukolako bulungi nnyo ddala. Obulango obulala ngenda kubeera nga mbuyisaamu mpolampola nga bwe tukola ne muzeeyi tugende mu maaso tetunaaboogera ennyo muyinza okudduka. Banaddukira bwe baddukira ngera badda munaagenda bwawe banajja nga nnya tugende wa Shiba togenda mu Shiba twaleko mu Shiba twalako mu Shiba mukwano gwange njagala weewulize bulungi onyenye ku ngumba zo weeyagale bakumanyiire obavumi ne Shiba yizo kumanyira ngamba abali mu kulabaawo bayinza okugamba kati muzeeyi akiimye ekigino si myaka gye Shiba tayingira myaka gya kikkira muli ebinnyo. Simanyi banyombi. Kyekyoba oyogeddeko ng'omuntu wa bulijjo. Kye nnaakola nze bwe mbuuza omu ku baana bange nanzikiriza nti kikole. Gwe ne bw'ona ŋŋamba nti kibi mba sirina we nkirabira. Okitegedde. So muzeeyi buuza ku bantu oludde obabuuzaako oludde okukyalako wano. Abalaba omukutu guno
executive media abagula basubscribinga abasharinga n'abo bonna abalikinga tubaagala nnyo mwebale kyemukola era tubasaba mweyongere ebipya nno bijja mugenda okulaba kyemutalabangako muwulire kyemutawulirangako bwe naaba nkyali ne muwala wange abadde osuubira okugenda waliwo abantiisatiisa naye bwe naaba nkyali naye kyensuubira nti era nkyali naye nnyo mugenda kumanya mutegeere obulimba bwonna engeri gye babadde babalimbamu mugenda kumanya nti bulijjo babakola ki babalimba amazima ojja gasanga ku executive media buli lwe tunaabanga tubagambye nti kino kijja singa Shamimu agamba nti enkya kino kyekijja manya kyekijja siyinza kukyusaamu ate nendeetamu kirala ate ekyokubiri soogera bintu bye bannyumiriza soogera bintu byensomye oyogera bintu byenalabako wananvunaana ajja kunvunaana lwakuba nti nalaba nga bw'onanvunaana nti lwaki waliwo wagenda e Namugongo n'olaba nga bazimba kyaki ye Namugongo naliwo nga bagizimba waliwo nga bagizimba yes waliwo nga basima akayanja akabajjamu amazzi naliwo nga batandika okuzimba kyaki ye Namugongo n'amasannyalaze taata wange ye yagateekamu nga balemeddwa okuwayalinga taata wange tujja ebyo byonna ojja bifuna naye muzeeyi nsaba nga nja kubuulira n'ebirala bingi ne communication house nga bazigizimba bati n'okusima omusingi mukodomi wange nali nyimiridde walinga apaakinze wali 504 ye nga tuli awo ne batandika okusima omusingi ogwo kale sirowooza nti nno lyajja kulowooza nti nnimba nze nja kubuulira so si byensomye mbw ate bye nalaba mu firimu The Rise and the Fall no eyewitness kaakati muzeeyi nga tetonnagenda mu eyewitness nsaba nkuloopere omuntu omu eyagenze ate n'amanyiira muwalawo ndowooza ng'alaba oba osiriseemu ndowooza ng'alaba muwalawo olw'okuba alina sayidi muzeeyi sikkirizibwa kubaako na muntu gw'empolereza nze you are entitled to your opinion otegedde kati my opinion yalumya omuntu simanyi oba opinion yange bwenjiwaayo gwe kikuluma kitya gwe atalina musango naye nga kyankoze bubi guno omwaka gwonna mbadde sirinaamu lunaku lwaki bambuukinga dda be bamanyiira buli gwe bamanyiira abadde yambuukinga dda nti kati nze ku lunaku gundi ogenda kunsensebulira gundi ku lunaku gundi ogenda kugamba ku gundi kati munnange nga omwaka gwonna guli booked okutuuka mu nze neetaaga olunaku gwe goli emergency ndi wa emergency yanje ensonga omukulu omwana ow'obulenzi gwe bayita Suna Beni omukulu gwe bayita Suna Beni abeera bwa akola ku radio ya Bukedde akola ebinyaanyanyanya mutegedde ono ali ennyo ennankani kino ekintu eyeeri ennyo yeerya nnyo yakola si atera okukola pate yakino ekinankani kipi wano kati aba yeerya ate nze munnange ekintu obaba olwa ennyo nakyo okifaanana kati ate kyali ate akifaanana kakati munnange omukulu oyo n'agenda ate n'abeera ndowooza engeri gye tuli ennyo ku sayidi y'omukyalo oli Mary Nambwayo okuba nti tumwogereddeko naye afuna eddoboozi eryaffe n'atuyisaamu eggaali nze ne Fifi the Queen ate kyakoze bubi ate kuba Fifi the Queen yamulumbidde kyate nga munne ate naawe wennyini okulumba omwami kibi nti ate abeera n'omwana wange babeera n'omwana wange kale kati ate kijja kundaga ekifaananyi kibi okuba nti Suna Beni yawalampye ate mwannyina kyono mwannyoko ono bwe mbazaala ne mbaziira ttone singa Suna Beni wandibadde mugezi ekimala abantu bajja kulaba bubi ngeri gy'oyogerera ennyo ekintu ekyo ng'okiri ate nga obambira abantu bajja kulowooza nti gwe tofaayo olinga kisolo ekyo ogenda ozunga okyama ne ku muzikiti n'okyama ne we basaalira naki so wandibadde okozesa amagezi g'olina ge wakozesa ng'oyiiya ebinyaanya ate nabyo n'otabidibya omanyi bw'onawalampa ennyo abantu bajja kukoowa ki ebintu byo lwa nsonga nti b'owalampa ate nabo balina ba followers abakunyumirwa kweyabayi nti bajja kutuuka ekiseera koleki
okuba nti bakwamukako oba bakudduka bagambe nti omusajja talina magezi alinga ekisolo kyali ennyo bw'atyo. So mbadde ngamba bwe nti naye okuba nti oli agambye okuba nti awolereza mukazi wo, abantu abasinga obungi abategeera bw'obanga owolereza nga mukyala we gw'otadde gw'ojajjatta ate takuwalampa. Omuntu akunyiigira ennyo n'avaayo n'amaanyi amangi ng'ovumye mukyala we, naye ate oyo mwaba teyamuvumye. Kakati nze ndowooza, nze ndi wano ndowooza nange era wanvumye kati. Suuna Beni kye wakoze wanvumye nange. Kubanga nze ate lwakuba nze nabaddeko ku interview emu ng'oli ambuuza ebikwatagana na gwe biki n'engeri gye wajja amategula ku nnyumba onoolagira omusirikale akube emmotoka. Nze nabadde ku ludda lwo nga mmanyi nti omukyala kuba wamugambako nti muddingane n'agaana, ate bw'abanga ajja awali emmotoka ekyo nalabye nga ajja awali enjuki ng'abanga trespass oba mutuufu. Naye ate bw'ovuma omanyi buli omu awa oludda lwe olwa sayidi olwa koyini ye agiwa, gamba buli sayidi ya koyini ebaako abagitunuulidde. Tolowooza nti balabako oludda lumu. Abantu okulaba eyiyo ne bakubuulira kati nze nalaba eyiyo ne nginnyonnyola bulungi abantu ngamba nti Suuna Beni abatavaayo kuvuma ate bano abatakkiriziganya na Suuna Beni tebanvuma. Gwe guts ozijjawa era on what grounds kw'osinziira okuvuma ki abantu abalala kale wandibavumye naye nze sikwatwako ono n'omuleka no go zone eno bagiyita bw'oba ogenze gye bayita point of no return. Ono tebamukubirako ncungwa ekyo Suuna Beni kankikubuulire kuba mbadde saagala nnyo kugenda nnyo naawe kwereega naawe era bajja kugamba ndi munnange towalampa mwera mannyo era tumugaye nti ali ku last eno katukuwe okulabula nti oyinza obutafuna munnankani gwokola ki platform kw'osinziira kutuvuma kubanga bw'obanga okyalina omulimu gwokola oguli public ng'ogwo gwokola kiyinza okubeerera ekizibu okuvuma nga bwe wavumye muwala wa gundi wakaloddo nabiwulidde mumanyi omuwala gw'ovuma naye Suuna Beni family eyo nali njiwulidde njimanyi abo bwe twakula nabo family eri eti mpitirivu family emu kati nga wano bw'onaaba oyogera ku bagagga okumala emyaka 5 family tesuulanga tewali mwana yali asudde ekisumuluzo. Buli mwana bayisaamu eggaali kubanga ye ayokya embizzi n'agirya nga tennakola ki tennajja ate n'obavuma. Suuna Beni nyinza tuyinza okutandika okuteeka gundi zonna nga bwenzirina wano gundi zo bites zo ne tukuteerayo bites kuba oli munnamawulire omanyi kye bayita bite bye wayogedde nga oli ali mu shariya byakola engeri gye wayogeddemu wakoze bulungi nti watukoledde kye twabadde twagala naye don't tamper with Shamim muveeko oba omanyira ate waliwo ekigambo kye wayogedde gwe Suuna ekintu ekyo kyokola kiyinza okuva olwaleero olw'ensonga sitiisatiisa olw'ensonga nti bw'oyingizaamu bw'otandika okubuddira n'ogamba omukazi omusiraamu n'omuvuma embizzi n'omuvuma biki I understand mwabimanyiira okubimanyiira tekitegeeza nti abalala batandika okukola ki omukulembeze w'eggwanga abantu bamwogerera ebintu bingi naye waliwo olw'omwogerera n'agamba nti ate toyitawo tekwakola ki oyina koma mukwano gwange mutabani wange kuba abo bonna baana olaba sijja kulalamuka nnyo kubanga ate yabadde avuma mwannyina beeramu amagezi oleme kugenda ng'ovuma abantu beera nga omwana gwe bayita mbaziira ttone baziira ttone osobola okuva eno n'omukuba oluyi n'akutereka n'akutunuulira n'akugamba nti wa eno tokubye eyo n'atambula n'agenda naye bw'onaawalampa ennyo ojja kugwira kuba okyalina ebizibu bingi nnyo manyi bw'oba okyalina obuzibu bw'omukazi yasinga okutawaanya abantu ekiyombesa omuntu ennyo eyinza okuba nga desperate omanyi nga alina ekizibu ky'okuba nti balina obutakanya naki n'omukyala ate bw'oneereega ennyo abantu bajja kuvaayo batandike okulaba nti gwe mukyamu olw'engeri gy'ogenda ogwirana n'abantu. Badde sagala nnyo genda nnyo ku Suuna Beni kubanga baana bange aleme kugenda bugenzi tumulagamba aleme kweyongerayo. Mugambe. Suuna Beni nze nga Shamimu siri wano nti njagala kusika naawe muguwa yadde because nyinza we have never met in person me and you so njagala okukulabula Suuna Beni
nti amazima ogamanyi nziffe tugenda sigala tukiriko amazima ogamanyi ko gwe n'ennambwayo toyina moral authority eyimirira Suna Beni igwe yadde noyogerako ku mukazi yenna because the way you've disrespected women emala okitegeera toyina moral authority eyimirira noyogera Suna Beni yadde okwogera ku nze yadde Fifi kuba tumanyi naye bayimirira nga balabirira abaana Suna Beni talabirira abaana njabijjayo dadi because Suna Beni obagaana nalimba kubiddeko gundi yammwe tiimu yammwe nga njagala kukolako your side of the story n'ogaana mbadde ngamba bwe because you're biased olwokuba nakola ku nnambwayo nze okubanga nkoze ku nnambwayo interview yange n'etambula nnyo it's not my fault bangi abakoze ku nnambwayo lwaki nabo tebavaayo n'obalumba naye because omanyi nti Shamimu ne Fifi bwe bakwatamu ne bayimirira mu mukyala oba ki nga bakigusa kati mbadde ngamba tugenda kukigusa Suna Beni nina muneeno mu simu yange abakazi abawere 10 nga bonna wabazaalamu bonna balina abaana bo abamu balina mbuto nga bonna tubalabirira bw'omala bakozesa n'obafunisa embuto oba blockinga anti kyekimulifula omusajja omutooletoole doesn't have any moral authority daddy he doesn't have any moral authority kuyimirira nagezaako yadde n'okuyisa erinnya ly'omukazi yenna ku kamwake nti oba tukireke ekyo bwaddamu kuba nze mmanyi ajja kwanukula engeri gy'ayanukulamu gye tuba tugira kyova mugambye ali ku last warning ebyo byonna byotuvuma tebikola makulu biba bituvumye tolina na kivumo kipya kyogenda tuvuma Suna amaanyi g'olina g'oyinza otuteekako tolinaamu yadde okugyako eddogo anti lyeyesiga ate kati njagala ate ffeffe nnyini twafuuka dda ddogo mukwano kuba fenaffe n'okwogera naawe bwe tutyo bwogeza eddogo ate bwakiri akozeseza eddogo so Suna Beni totandika tiisatiisa bwe tunayagala gamba nti tukkuba oba nti twagala kusuna Suna Beni ekituufu ebintu bye tulina mu inbox zaffe bingi Suna nze singa nsalawo okutandika kuteekayo audio z'abakazi bajja mu inbox yange beweebaseeko n'ebifaananyi Suna tosobola kusigala nze mbadde ngamba bwe nti tolwana nnyo bakazi because already okozesezza abaana b'abandi bangi ogenda obayitamu naye naawe olina baganda baabawala so if you don't want us to talk about your mistakes nga tusigadde ku ya nnambwayo leka tusigale ku ya nnambwayo because singa tunatandika okugjayo abawala abangi abali wano because n'ebitongole by'abakyala birina okuyimuka ne bivaayo ne byataakinga omuvubuka ono togenda ng'okozesa abaana b'abandi bw'otyo gwe nolowooza nti ensi egenda kusirika busirisi others will keep quiet but me as a person I will never keep quiet mbadde ngamba nti Suna Beni kyeyandikoze kwandibadde kusirika n'otegeera ensobi zo bwe babaako kye bakwogerako n'osirika n'otazaayo muliro ebintu ebyo buli muntu abipuleyinga cool naye ate bw'ovaayo n'okola ataaka ku buli ayogedde kuba nzijukira ate nga n'amazima agamanyi tujjeyo risiiti z'ennyumba nnambwayo zeyagendanga n'asasula nze ku kyagundi kwenja okuyimirirawo buli muntu akirabe eky'abaana bawala ba Kalodda Aisha nakyo kikulumye ekintu ekyo kinumye era gundi bwe njibulidde ngamba nti oyo si muwala wa Kalodda oyo gwayogerako nga mumanyi ne famire yonna ngimanyi Suna Beni kati kino kankikugambe ne bwe mwekuŋŋaanya famire bwezito temusobola kwenkana famire ya Kalodda therefore tovuma bantu tomanyi gye bava kati girite consciousness omukazi olaba atwala ebintu wabadde wano juzi wabadde owamba emmotoka y'omukazi oyagala gitwala Suna ebyama byo byonna mukwano just nze nakuwa respect naye bw'oba toyagala nze tondabangako nga nvuddeyo nga nkukuba Suna nze nasigala ku mazima gange nti nnambwayo tafulumanga mbwa temufulumya muwala nga mbwa kuba yali munne kuba yali munno wano wagamba yali buloka wali webakako waaki buloka bamuzaalamu buloka bamuwa sente agende nti naatwale ku ttaka asasule buloka yatuukako okuba nti ekyapa kibeeramu amannya erirye n'erya buloka okitegeera ate Suna bambi leka kuswaza b'otambula nabo leka kuswaza abasajja wakyali abasajja abategeera ababadde eno ye one mega concert of the year Kampala gye mutagenda kwerabira Shibwe Karungi Queen Kama agenze Lugogo Cricket Oval munneeyanziza live concert Friday nya October emitwalo ebiri okuyingira emitwalo 5 emmeeza milioni 3 ono bamuyita maama tusuubira ono ye maama Karimunda Pro Max mulala nnyo mukonko n'endongo kati Saturday nga 5 October Colin Hotel Mukono omutwalo 10 emitwalo 2 ono ku Sunday nga 6 Maria Frey Masaka shillings emitwalo 2
2 VIP emitwalo 5. Zino z'endaga za Shiba ezikomekereza omwaka guno era ajja kulwawo okudda ku stage. Ba Shibaholics muliwa ba team no sleep ebisajja ebiwoza Shiba obuwala bw'engoye zitusiiwa twambala distress enkola ya Lakizale obuwero yambala kamu ku kamu muliwa obwana obuva USN United States of Nigeria obuwaza nemala nkukwatako gwe bwepara bitegekeddwa Black Legacy n'ebiwagirwa Shiba Management Westlake Water NBS Nafro Mobile App West Record Uganda JJ Sound Victoria University Club. Refreshingly different. For sale to persons under the age of 18. Airtel, a reason to imagine. Kiririzaamu. And don't disappoint me to that extent. Mbadde Because me, I tusaba. thought your reasoning capacity is a bit high. Nze mbadde nsaba nti Suna Ben abeere muntu amanyi nti waliwo ensobi ezikolebwa ate nti ensobi zikolebwa bantu. So ate ng'ensobi bw'oba ogikoze n'ogamba nti kino nkivuddemu osigala nga oli muntu mutuufu. Suna Ben ekigenda okufuula omusajja ow'amazima omusajja ategeera kwe kuba bw'ogenda okukwata ensonga zino ez'omukazi gw'oyagala okugoba ng'embwa. Suna Ben nga tetunaba kugenda wala waliwo ekika omulimu gw'okola ojja kutamya abantu abasemberera abantu abagukola. Aleme kulowooza nti olw'okuba akola omulimu gw'omulimu mawulire emirimu mingi naye olw'okuba nti yalondamu ogw'ekisiru alowooza nti ekinyanyanya okuba ebinyanyanya abantu bajja kulowooza nti abantu abakola emirimu egyo bonna babi so nga abamu ffe tuli balungi tutegeera bye tukola ate kyakubiri dema kulowoozesa balala nti ne gundi ajja kuba muntu mukyamu banno bokola nabo besagala ku mentioning and again tubadde tumuwadde ne respect daddy nze siimiryangako wano nenvuma Suna Ben and I don't like so it. Suna Ben bwe tuba tukuwadde respect naawe jeewe evaluate yourself bw'oba toyagala boogere ku kintu abantu ffenna batwogerako our side and ne babikula n'ekinusu side endala mukwano bwe tubanga ffe tuli ku side ya Nambwa lwaki Nambwa yo tannavuma bantu bali ku side Suna Ben nange gye nabaddeko wamuwuliddeko ng'agamba ni muzayika gatto kino wamuwuliddeko ng'agamba Nambwa mu kwogera bye yayogedde yabadde agamba nti omuntu naye alaba nti Suna Ben mutuufu aba mutuufu kubanga buli muntu ali entitled to his opinion. N'olwekyo Suna Ben omuntu ayogedde nga ye alaba nti Nambwa yo ye mutuufu lema kulowooza nti musiru kuba temwenkana kutegeera abakazi basirike abakazi bajjenga bakole nammwe at last mumale mubagobe ng'embwa tekigenda kukola. Nambwa yo tuli ku side yo oba ki and Suna Ben Suna Ben I'm not reacting kubanga Nambwa yo si kyekindi reacting sa kulumba muwala wange kinkola bubi nnyo nabadde omwaka guno gwonna gwabadde gujjudde nga gwonna bambuukinga paka December naye nfunye emergency ya muwala wange so Suna Ben I'm warning you bw'oba oyagala otambule mu bulamu n'omulimu gwaffe gutambule bulungi n'embeera z'olimu abantu baleme kutandika kugamba nti ne Suna Ben atutamye nsaba ove mu bintu by'okulumba abantu obutereevu kati olumbe Fifi the Queen olumbe Zubeda omulumbye olumbye ne family bannange nkubuulire eyo family gy'olumbye nkugambira wano Suna Ben tojja kumalako ne family ya Kaloddo simanya nayo ye Masaka ekibuga Masaka kiyimiriddewo ku family ya Kaloddo ate be yavumye yeyo family gy'amanyi esi gyasinga okuyoola ng'agenza okola ebintu anti kati olwo kyenkugamba nti mulimu gw'okutambula obulungi Masaka ajja kugwa kuba Masaka yeesibuka abakwagala okukamala nze omutabani wange bw'aba agenda e Masaka olunaku olwo aluttira ddala gundi mbaziira tabaako kyakulagamba nti ŋŋenda waffe so toyonoona kitundu gy'ova omanye ekiwemula omuntu ekimuwemula obuko omuntu kuba nti kubba ku buko oba kuyombera gy'asaka bw'ona ayombera gy'osaka ovume abaana ba Kaloddo ne family ye Masaka mpozi ojja kukomanga Gindi ojja kukomanga Lukaya nga tosembere naye ate ne Lukaya nabo weebali era bamumanyi ate Suna Ben okuba ng'okyayi omuntu tekikuwa lukusa lumuggyako mikwano gyonna oba bantu bonna bandi muyambye n'oyagala omusigazeyo yekka osobole okumunyiga ekitooliro bakiyita kitooliro omutte nga bambi takyalina nawaayogerera atuyire so ogezezzaako nnyo okulaba nti omwekyayisa abantu bonna kati fa abasigaddeko nga tukyaliko ab'amaanyi naffe otandika tukuba mukwano tolina kipya kyogenda kutuvuma and tetunakuddamu olwo tetujja kukuddamu tujja muddamu naye leero oli ku last olwaleero tetwagala kubaako kyetwogera audio zonna zibadde zigenda kugendamu olwaleero n'ebifaananyi naye mbadde njakuta audio olina byozzeemu
ng'olina byozzeemu emu ku emu so ndowooza tumuteeke ku poozi oyo so bwatyo ne tweyongerayo n'abagro kekiri tuva kulwaniriramu awo ku bakyala kaakati abagro bakugamba nti gendayo obeere nga weewola ensimbi zonna zoyagala gwayagala looni gendayo obeere ng'otegera looni oyinza gijjawa zinga mumugundi ezo abantu bazirabe nti za bbeeyi bamanyiira nti sokoddemu ozijjeyo kati ddamu ozijjeko muwala wange yazijja ttaki lava akasawo abantu balowooza noba otambulizaawo nina likooda bwe balowooza bambi muswadde nno galubindi muwala wange yazijja ttake saamubuuza ssente ze zigula kuba nali sirina mugaso lwaki nzimubuuza naye nkwata bukwasi omugaso gw'okuzaala abalowooza nti okuzaala kubi byammwe daba bwenfaanana otegedde ate ogezze luno nange munaye mpulira buulizi nga baŋŋamba olabika oti kati nkole ki okole ki ye naawe kiri kutuukako nammwe muli kinyumya nkole ki daddi nkulabye ebbanga ddene onyumya ebyafaayo wanyumizaako wano ebyafaayo by'olutalo abantu ne babinyumirwa jjukira abantu tusiba tubagamba osinga Uganda obukulu abatakimanyi baleke ate omanyi wakati gwe buli ekyahapeninga waliwo nze sirina history no oyina ki present kuba byonna byabangawo nga wendi byonna biri present perfect so si past participle nakulabye nga bakukyazizza nno nga bakutadde ku kaliro akaki bakubuuza ebibuuzo eno n'eri eno n'eri nendaba mwana nga agamba mbu baakugoba ku ddembe ne ŋŋamba nze ndi kumbada ntegeera kati ekyo kisi kibuuzo okugamba mbu baakugoba ku ddembe ddembe tebatugobangako ategeera anti bw'oba totegeera nede bw'oba butategeera naawe ate saagala naawe obeere atalina magezi mukwano ate kati mbadde ndi ku sayidi yo tontandikako oyinza otya okugamba mbu ate mbu ategeera oyo ŋambye naye bw'oba butategeera anti olaba obutawuliriza bugenda kukuleetera nabwo ebizibu owulidde kyensosa embulidde oba buki kakati gwe tomanyi bwebasa question taaga ku kati ntaddewo ne ŋŋamba naye bw'oba butategeera kati okitaddeko buba butategeera naawe luli tewakiwulira kakati oluma owulirizanga mba mpuliriza naye omanyi ndi gundi nnyo obwongo bwange bukola nnyo okusinga speedi kwe mwogerera kati ogenda oba tondamalayo kigambo nga nze ntegedde gy'olaga n'onvumirawo mu advance embweyo era tubona bwe mwana namugamba nti naye Rambi I'm very sorry nti I'm very disappointed nti I'm more intelligent than you nze ntegeera emirundi 10 n'egi kutegeera kwolina gwe omulimu yasigaza oyo nze mmanyi nze nawandiika embada oyinza okuwandiika omuntu akola ekintu nga n'otakola prep n'otakola research n'otabeera na ate ne bamaane babi eyalinga natidde producer ate naye era n'oyo producer nandi mugobi singa nabadde nze n'okola ng'olaba ate gwe mu hostings yabachallenginga abatadde ku kikaliriro ate nobi eyalinga ebyo wabadde okikansolinga nti bannaye eno ku luno tebadde ndoza wategedde nti kati nno mainstream olugendo kati ffe tutuula eno ne tweditika kye tuba tulabye nti akijja kyekyo nze abantu kye mbagamba nti naye ne bw'oba oyita omuntu kati kambabuulire kuba nange bwemanyi beerabidde nti oba tebaamanya nti gwe bayita ate munnamawulire okubasinga kuba nze kati baali bamanyi nno oli eyo oba twakugjeyo nti banzija mu byalo enamuwulira gayinga twakuleeta oli mu mbeera oli kire sole mbanerabidde ŋŋamba nti kale we wajjira tewali munene nnyo nga kati bw'oli kati bakukyaziza nga balowooza baleese kigatto batidde gwolowooza nti bwokubugwagwa bwabwe baleeta omuntu awa wansi oli yagamba oli kirereese ovuma abantu owemula nendaba nga wali owemudde wamuze nendaba omanyi waliwo kye bayita emboodooli kati pulezidenti oyo mboodooli bw'ogamba nti omusajja awemula kirereese avuma abantu olina okuba ne facts mu busiru bwo obwa highest caliber n'oleeta awemula n'omutuuza ku mpewo okugenda okulabibwa abaana PG-13 gwe bakukyaza kyokka nga bagamba owemula kati gwe omuleeta otya mbeere ku puroguramu eyo kuba eba PG-13 oyinza okutuuzaako omuntu awemula oyinza okutuuzaako omuntu nga kirereese
era naawe nenkwewuunya mu botategeera bo ne level ye ate naye n'abireka ngate gundi ezimu emikutu egimu gyagwa nnyo jagwa ate n'oleeta omuntu gw'omanyi nti kireereese mu kifo ky'okuleeta ba prominent people nze manyi aba nakubugiriza abantu nze ndowooza nti wandeeta kuba ndi prominent ng'olaba gundi yekka graafu yeegwa era grafu yali egudde kati ne baagala basitukire ku ggwe kati naye ate nga wamukakkanyiza naye ate bambi ate walinnyisizza yaffe nange kennyini kati kuba kati omwaka guno gwonna sirinaawo olunaku olinga bano abaddiko oba bebifaananyi ninga bw'omanya omuntu kati aboogezi b'oku mikolo paka nga ennaku z'omwezi 18 January naye tonafunamu buzibu mu booking zino z'ofunye anti kati waliwo akuwadde obuzibu obw'amaanyi nze sifuna teri anti bonna tekuliiko amanyi kyayagala bamala kulaba ndi byenkola birungi bitegerekeka ate nga facts kati go abakubira nti banenyaga mu nkyazeekaawo nze sikubira muntu I'm tired of their cause kubanze nze mbeeraka nze kuba ku mulimu gye nali nkola nakola ki wawummula ndi waka ate oli onywa tepa bwenfaanana gwe omuntu atalina bwali afaanana bwati naye tuleka kwegaziya nnyo mu ntebe naye anti ndi nze sirina gwe nayise wuwe oba tayagala nga ajjako nga tandaba abalabi bano olumu tubawe ku kitiibwa baluwa anti nze nzikiriza oyo atayagala alaba nze byo am reacting bw'oba oreactinga tebakuwa ngeri gy'okomamu ku reactinga ate obadde wegaziyizaamu nnyo ate n'amagulu gaani agago kati gwe bonaabo gaziya gago nga nze ondeka kuba gali gajja kuba gago kakati omuntu nze naye olaba tugenda kwemala nani nze naawe omala kitaawo gwe ŋŋamba nti omumaze kale ŋŋamba tumaze golowooza nze nsobola okukumala naye gamba nti nze nkubuusabuusa toli mwana wange nange nenkugamba nkubuusabuusa toli kitange gwanti ate gwe tobulina obuyinza kuba kakati siggwondaga nti onzaalamu ono naye ate nze nsobola okugamba nti nakuzaala oba nti maama wo namubuusabuusa kuolwo nazudde nti saali wano nali nkyali Nairobi kanze so akutaatuluka naye ate nze nkuzaazulukuka naye ate n'okijja mu kamwa bwotyo n'okijja mu lwaki onaabidemu eri tasobola kunaabira munda badde baze ku miyembe gyaffe bayimirira mu lujjanga baze ku miyembe andi badde baze ku miyembe kati muzeeyi wabagambyeko nti omwana wange can afford buying parts professor kubanga omuwaddeemu oyogedde kukamala kitegeeza eno siyo naye kitegedde mpita abantu bonna nga mbagamba nti omwana oyo antaatulukuse kimukitegedde nti nga bamugamba nti omwana okutaatulukuka kitaawe akubwa embookaaga kati ontaatulukuka oba nedda mpuleka kakati mbwembeereka oli bwe baba nga bayimiriza station nga kwe nali baba tebangobye kuba station sinze mbanjikulira era oli yagamba nti nasuula nga nanyini bizinesi agaye bane nzigaddewo naye ate otyanga okuggalawo bizinesi nga kuva lwe bagiggalawo ate neeyongera kulabika bulungi kitegeeza baali bakukyunya bali nali neeraliikirirwa nga njagala mbeera okusanyusa boosi nzuukuka mangu nkola okulaba nti omulimu guyimirirawo gubeere mulungi nteekamu buli kisoboka gubeere mulungi era mu nsonga nja kugamba nti naawe ekikunoonyesa n'ompita nondeeta oyagala okunjerega mbu bangoba lwabiri byewalabanga nkola eri ebyali ebirungi so nkubiriza bannanyini stations oba bwe mubanga mulina be muwadde programu zo zikola musooke mubatendeke kubanga baleme kulowooza nti be basoose okimanyi nti wagendayo ate n'oteeka akukyaziza ku hot seat kakati in fact kozi bagiyita program bagiyitaani program bagiyita crossfire in fact kati nze nti sibimanyi nabimanya simanyi banze saabitegeera nange nagirabako olwo lwokyalayo nga njaga ng'akante ndabe kuzeeyi wange followers yes followers like me nesharinga nengaba naye watch my dad compulsory okungoberera with my family kati we nategeera nongamba Sunday nengamba okay tulina omulaba era nabagamba nti nze kintu kyonna kyenkola bwe mbuuza omu ku baana bange nangamba nti kola ekyo sirina mulala gwenjagala naye nenkubuuza daddi okoze nga bwe nkusuubira nonga n'okusingawo n'okusingawo you didn't disappoint me yeah I can't disappoint you I love you
You know, I went to Pennsylvania, I was in Boston, I went to Carolina, I went to British Columbia, I was in Texas, I went to Boston. You went to Massachusetts. Yes, but I came back with $10. So was it you, sir? Zileke. Manange, ezo si dola. Oba tolabye nga dola gwe wakana. Gwoba tozirabye wakana zizo. Agano okunswaza. Ezo ze nasigaza. Kati ezo zaali za nsi ki? Zino za Kuwait. Kuba bwe twaveeyo gye nayitira oli n'atwala ziri ne muwaamu ezo. Nga ngamba nti zijja kuggwako. Lwaki tozikyusa? Njagala ensi emanye nti nayitayo. Abantu abamu bakumanyira nga balowooza nti wakusanze. Abamu balowooza mwana agenda n'agamba okuze tolina kye weekoledde. Nendabe mangala. Nti bannina gwe wakyogerera bwerera ate gwe wandibadde si gwe okyogera. Ati ajjukira nakkuba nga togenda. Naye nti bannina ki? Kakati njagala obuuza abantu, Professor Bone yakolerwawa? Professor Bone ate bamanya abo? Nti totawaana n'ekyo kati gwe oba okimanyi. Ogenda n'olaba n'ogamba nti kale wulira eri emu. Era nagiraba ne ngamba some people. Abantu abamu beekulira embazzi kugulu naye byonna byonna nagenda okukakkananga omusaasidde abuukira kino abuukira kiri mbw'oli katumwa oyogera ku mikolo biki. Namulaba ssebo n'agamba n'okugamba ozannya emizannyo bitya? Mba nnyomba simanyi ndabye emyaka 5 nga talinayo na muzannyo gw'amaanyi. Ngamba nti mbulirako mu myaka 5 wandaba muzannyo. Should start making research. Kati ba journalists mukole research ate mukole script nga munaakyaza omuntu, ekirala mukole prep nga munaakyaza omuntu, ekyokubiri mube ne facts. Ate bw'oba tolina facts teekako ka mbu ekigambo mbu naye oli yatuuka oba emboozi giwe ababooda. Bw'oba tokisobodde ekyo because oba tolina facts gitwale eri gye munywera eyo twabadde gye tunywera eyo nga bawogera bati kati ekyo oba okimaze. Ekirala abantu abasinga obungi mulina okumanya nti abantu bemukyaza abamu si bambu. Nze kati nina facts kubasa njogera kye nalabako soogera kye nawulira kye nasoma kye banteekamu. Abamu bali ku mikutu nga bali brainwashed nti bw'obeera ku mukutu guno oyogera bw'oti kubanga nannyini gwo alina ndowooza eno. Kwegamba n'akuggyako rights ez'okulowooza n'obwongo bwo ne babukugira. Naye nze am not that type. Nja kukuwa bwino naawe weekange nga naawe akutwaliddemu. Dadde nina ekibuuzo kyange mmaze nakyo ebbanga kiri ku bye waliwo nga bakola. Ani yazimba Uganda House yaani? Uganda House ya Uganda People's Congress nannyiniyo. Kubanga waliwo eyaŋŋamba nti bagamba ya Obote yeyagirekawo naye nti Amini yeyagizimba oli n'atwala. Obote ye yazimba Uganda House. Obote 1 Obote 2? Obote 1. Bw'agizimba yali tennaggwa ne bamuggyako. Bwe bamuggyako, Amini was a kind of a person atayagalanga kuleka kintu nga takimaliriza kuba ebintu byonna Obote bye yali akoze yabimaliriza. Ani? Amini. Ye yabimaliriza. Amini Obote yali atandise ekisaawe ekyennyonyi ekipya eky'Entebbe. Amini n'akikola n'akimaliriza. Obote yali atandise amalwaliro ago gonna omuli Kiryandongo, omuli gundi Nakaseke, omuli Gombe, omuli Kayunga, omuli Bugiri, amalwaliro ago gafaanana gatyo gonna gaali tegannaggwa. Amini n'agamaliriza. Ne Uganda House yagikola n'agimaliriza. Amini. Era ne Obote bwe yali anaatera okugenda yali atandise gye bayita telephone house. Ekizimbe kya Uganda eky'amasimu ekyo ku General Post Office. Era Amini byonna yabimaliriza. So oli yatandika ono n'amaliriza being nti Amini yali muduumizi w'amagye ga Obote n'awamba Obote bwe yamuwamba era yali musajja we yali alina omumaliriza. Yamaliriza ebintu byali akoze. Waliwo ebirala ebigambibwa nti kati nga bwe bakoze enguudo wano bakola enguudo abaana abamaliriza olw'ennajjeera nga balumaze baluyiye bulungi bali ku lwa Saapolo nga olw'ennajjeera lwe bakamaliriza luyingiddemu ebituli.
kati eno bali ku Sapolo Sapolo bagenda omumaliriza nga ye najjera aweddewo ate naye balina mukola bupya kati manga ya ku mulembe gwa Amini nga bw'okola oluguudo ajja n'alukubamu ensuuluulu bituufu mulimu ebitasoboka ate n'ekyo kyokka ekyokuba nti kimwetaagisa kujja akubemu ensuuluulu nakyo ng'oyinza okisasulira naye nti n'ayitamu akalukola by then ku mulembe ogwo nzijukira bulungi kubanga nali muntu mukulu yali Minister of Works and Transport ne Communication byonna byali wamu yali engineers kusooka nga bwe bagamba nti udaba oluguudo bakola enguudo olw'ebugerere bakalukola baluzeemu ku mulembe gwa Museveni balukola mu 1972 mpaka kati oluguudo lw'ebugerere okuva emukono okutuukawa bakola oluguudo okuva ejjinja ebugerere ekayunga mu 1971 ne balukola okutuuka ku Nairo oluyite okuva ebukolooto kutuuka bakaludda mu myaka ng'esatu kati nga bweruli bakola oluguudo Arua Pakwach Road zonna bazikola ku mulembe ogwo naye zakaddibwamu kitegeeza nti byali akola nga bwagamba nti ogenda kukola n'akubuuza nti onaakola oluguudo ye mukama wange tandika ekyo kyokka kikumala okukola ekirungi oba olayidde gwera aba flats z'ebugoloobi zaakamala emyaka emeka miyitirivu ye yazimba flats eziri entinda wali ng'oyingira ntinda ku stretcher ate ezimbino ebigundi zino Lumumba halls ezimu zigenze ezimu zazimbibwa ku mulembe gwe buli mulembe gubadde gulina halls bye babadde bongeramu naye waliwo ezo zendaba enkadde nnyo naye ezolaba eziri mu nzimba ey'Ekiyisirayiri nga Mary Stewart zazimbibwa ku mulembe gwe kati luno olugero olugamba nti Amini yafukamiza Abangereza luva ku ki kuba kati gwe waliwo waliwo Omungereza bamuyitanga Denis Soso Hills maama teweerabirako anti kyenakugambye nze seogera bye bansomye kati olw'okubanga tebambuulira bibuulire mba mbimanyi kati nze bwe naaba nnyumya nti nina abaana 7 kijja kuneetaagisa kebera mu kitabo nti nina mwana wange gundi ati alina kugambya ati oyombe olugeza it's because I'm emphasizing what I'm saying kati gwe nolowooza nnyomba omanyi mwe mwamanyiira kubanga muli n'abantu ng'abatikka binnyo kati nze bwe mba nnyumya I emphasize bwe ntenka emphasis ku kintu bwe mulowooza nnyo kati mumpe engeri enentunula gye naatunulanga n'enjogera gye nayogera nga mumbuuzizza byenziramu engeri gye mwagala atunulemu waliwo abantu engeri gye bataagala otunulemu nze abo abataagala balekeyo kuba nze bye nnina si be babintuma era sitewoti yabindabira nze nabyerabira if you don't want to listen to me gamba beeda nti omusajja oyo mugjeeko byatunyumiza tetwagala mulaba nga abinyumya nsobola okukola audio nga tekuli ki nkukolere nga audio nga tekuli ngomba audio yokai naye nga tuligenda ku atubuulire lwaki baga nti Amini yafukamiza Abangereza mwalaba ebyafaayo byaffe eby'olutalo muddeyo emabega ku channel mulabe Muzeeyi Kagattu ng'atunyumiza embeera ze ez'olutalo manyi Muzeeyi yayitako mu lutalo ndi mulwanyi namige ndi mulwanyi siri wa maje yavaayo nga talina kaalina era navaayo nga nyiridde ennaku zino nga nembwa tekkombako nga ne bwonsalyasala n'onfumbira ku 5-star level embwa eryamu obutungulu na nnyaanya naye kati nteredde naddamu nenkola ebyange nenkola ye amampaati neganzigwe amankatabbo kirala kitegeeza kimala gakyogera nno kakati amankatabbo bibeera nga bwona olaba nankanya tolimba nze sirimba ensonga lwaki nkubuulira ekimu nkikugamba nti kino kati olaba enkanaga naye neetonza nnyo nakyo nkikooye bw'oba okooye toddamu kwogera bya kisiru ekikwetonzesa kuba oba oyogedde kya kisiru nenkutereeza kati amankatabbo kibanga bwolaba olabe omwala bwe guba omwala bwe guleeta gasiyo yakuŋŋaana n'abeera awamu bw'ati ago ge mankatabbo manyi badde nkuvumye olaba mbadde nvudde mu mbeera n'okwetiriboosa ate okwetiriboosa kubeera kuzannya ng'olinga ng'omwana bw'anaabeera awantu awagazi n'azannya nnyo
ate nga bw'abeera mu kazigo tazannya nnyo olwo oba weetiribosa ng'ekigotte entula bwe kinaabeera mu bakuli mu kigotte kiba yonna bakiyisaayo bati kizannya. Mbadde se nkugambye nti amankatabbu n'okwetiribosa byakuleetera obuzibu. Kumbe mbadde nkuvumye ate abantu bakikozesa. Anti abantu abasinga bakozesa ebigambo kubanga tebabimanyi. Kyenva mbasaba mukozese mututuukirire. Nze tuvolaba oluusi nnyiiga nnyo naye nembaddiramu abantu bawandiika naddala ku social media emitwe gye bawandiikako tebawandiise mu Luganda. Ebigambo n'ogambo buno yabadde ategeeza ki? Mutubuuze nti kino bakiwandiika batya? I'm there. Nja bagamba nti kino bakiwandiika bati. Olulimi lwange kati nze nnyini bwe ndaba nga mubiwandiise bubimbula kufa. Lulimi lwo lwawe? Luganda. Kati kiringa singa oba Muwarabu n'owandiika ebyekiwarabu ebifu. Era otabuka. Waliwo abantu kakati nga Biko nga amanyi eddiini agitegeera. N'oyogera ekyeddiini ng'okyogera bubi akulumba. Kati kiringa n'Oluswayiri kakati nange Oluswayiri ndumanyi. N'omala olwogera obubi tuvaawo. Ogamba nti naye oluusi ate yinza okuddiramu nga ngamba nti tomanyi naye bw'onaaba oyagadde onaayiga otutuukirira weetuli. N'olwekyo abawandiika titles abawandiika ez'emizannyo egyo ebigambo bimwagala amannya g'ennyimba nga mugawandiika ebigambo tumanye bwe biwandiikibwa tuleme kuwandiika kuba ebigambo ebimu buli lwojjamu ennyukuta emu oba lweyongeramu endala oyinza okuwemula oba okwogeramu okuwaamu amakulu amalala. Kati sooka ombuulire ekigambo olugero olugamba nti Amini yafukamiza Abangereza ku masiro. Tegaali masiro. Yazimba kayumba ke. Yabagamba ajja basisinkanira eyo ngulu waliwo yateeka nankani nga tayagala batwala mu State House anti ng'efaanana n'ezaabwe. N'abagamba nti kati balaga nti nze pulezidenti mujja kujja siriiyo eyo ndi eno nagenzeeko mu kyalo waffe. Nga bazimbyewo obusiisira nga buno bw'obulaba obuli mu bitundu byeyo mu bukiikakkono. N'akazimba nga kampi ng'okuyingiramu olina kuyingira ng'ofukamidde. Kati nga balina bakuba bifaananyi nga bafukamidde nga bayingira n'agamba nti yabafukamizza. Amawulire munno gaafuluma ne Taifa gaafuluma nga anti General Idi Amin Dada yafukamizza Abazungu. Yabakola naye ekintu ekirala yabateeka wantu yalina enankani engeri y'entebe ngeri ya mwami Akooye n'atuulamu era be yajja nabo abadde ne Social Hills ne General Blair bwe baali ne bamusitula nga towamulaba nga ku bifaananyi nga bamusitudde ali mu kitebe ekyagalamye. Bamusitudde lwaki? Iyo yabalagira. Yabaga musitulemu. Tugende wali ndowooza wano wafunda nnyo tugende wali ne basitula ebifaananyi ne bakuba. N'abagamba nti ndowooza mulabye nti asobola obakozesa kyayagala. Era ekyo kyanyiza. Kati yabasaba busabi nti musitulemu ng'asaaga. Omukulembeze w'eggwanga ng'oli mu ggwanga lyasobola okukozesa kyayagala kuba tosobola kugaana. Oli pulezidenti alina n'amagye agamukuuma agali awo. Tosituza otya abagenyi? Abagenyi. Omugenyi ate gw'olina okukola buli kye bagambye kuba omugenyi bwe bagamba nti ojja kusula mu ddiiro era w'osula bagamba nti mu kinaabiro gy'osula oyinza okugaana. Mbadde manyi omugenyi mugeyi. Anti kati bageye nti twafukamira bageye. Olwo oba ogeyeza nti nafukamidde. Kati ebimu ku bintu byagenda binyiiza abaki? Abazungu bintu byebakolanga. Ate n'okuba nti yavvoola gundi Blair nnyo n'atamiira n'amugamba nga I can't talk to you. Mutamidde nze ndi musiraamu. N'asooka amukuumira bw'amukuumidde abazungu tebakyagala. Naye ebyo byonna abantu aboogera ku Amin tebabijjaayo tebabyogera. Kati kyovola bw'obyogera abamu bakulaba nti oba olina b'olabisa simanyi. Naye nze nkugamba nti bw'obanga otambula ku luguudo n'osanga accident ng'egudde obeeranga so observant n'otunuulira buli ekibaddewo n'otanyumya bikyamu. So bw'oli bw'obyenyumya abantu ate abakuwulira ng'onyumya baleme kulowooza nti you are attacking oba you are insulting. Nange byennyumya byebyo bye nalabako bye saalabako sibikola ki? Tobyogerako. Era nkugamba nti bulijjo batugamba Queen wa Bungereza yennyini ye yayingira mu kagundi ako. Queen wa Bungereza wano teyajjawo nga Amini kwali. Teyajjako nga Amini waali. Ojjukira bulungi? Yajja ku mulembe gw'Obote ne ku Muteesa. Teyajjako wano. Ate oba already baali yagoba abantu mu 7,200 n'agoba Abazungu n'Abayindi. Ate Queen yandibadde alina obusobozi obujja wano. Mpozi naye yali mu kala ziri. N'abavumaavuma nti basosoze banyuunyuusi. Baali tebasobola kujja wano. Kati Namugongo
Namugongo waliwo nga bakuma kubajulize omuliro. Nsaaliwo. Wali awo tonnazaalibwa? Nali sinnazaali. Naye naliwo nga bazimba kyaki. Kati babaziikawo ddi? Abaki? Abajulizi. Tebaziikanga ku bajulizi. Bakola batya? Bazimba kyaki. Bino bijjukize biriwo. Ng'ekijjukizo okulaba nti abajulizi baffe bali eri eno gye bakola ki ne bazimba eyo ey'Abakatuliki era mu 1975 78 emyaka gyawera 10 egyasooka ne babakola ki eyo kyaki nebanga ekoze eki ezimbibwa era Waligo ne Kiberu be baali mu Engineer Waligo ne Kiberu yali akola mu Uganda Electricity Board. Yaliko Ministry of Works tata wange. Tata bamuyitani? Kiberu. Ye bebawa yalinga gundi eyo. Nga gaganye kiro bugenda kuzibata enkya mikolo legitandika. N'abagamba nti ekyokola kyangu. Omanya president w'ebiseera ebyo Amin yali ayagala nnyo omwami bamuyitanga Kiberu Hussein. Eyo tata wange ng'amwagala nnyo. N'amugamba Lwaki onaabidde bweru? Tasobola kunaabira munda. Kyali. Baade baze ku miyembe gyaffe. Nabazene bayimirira mu lujjanga baze ku miyembe. Ande baade baze ku miyembe kati muzeeyi wabagambyeko. Omwana wange can afford buying parts. Preach, Professor. Preach. Kubanga omuwaddeemu oyogedde ku kamera. Kitegeeza eno siyo naye kitegedde. Eno ye one mega concert of the year. Kampala gye mutagenda kwerabira. Shibe Karungi Queen Kama agenze Lugogo Cricket Oval muneeyanziza live concert Friday nya October. Emitwalo ebiri okuyingira byebye emitwalo 5 emmeeza milioni 3. Ono bamuyita Mama Tusuubira. Ono ye Mama Karimunda Pro Max mulala nnyo mu konko n'endongo kati. Saturday nga 5 October Colin Hotel Mukono omutwalo 10 byebye emitwalo 2. Ono ku Sunday nga mukaaga Maria Frey Masaka shillings emitwalo 2 byebye emitwalo 5. Zino ze ndaga za Shibe zikomekereza omwaka guno era ajja kulwawo kudda ku stage. Bashibaholics muliwa the team no sleep ebisajja ebiwoza Shiba obuwala bw'engoye zitusiiwa twambala distress enkola ya Lakizale obuwero yambala kamu ku kamu buliwa obwana obuva USN United States of Nigeria obuwaza nemala nkukwatako gwe bwepala bitegekeddwa Black Legacy n'ebiwagirwa Shiba Management Westlake Water NBS Nafro Mobile App West Record Uganda JJ Sounds Victoria University Club, refreshingly different. Not for sale to persons under the age of 18. Airtel, a reason to imagine. Nti omuntu amanya amasannyalaze bamuyita Kiberu mumuyite ng'ate yali akola Ministry of Works by then ne bamuyita Kawempe wano n'agenda kugira ugiza ng'omanya omuntu akola kyategeera ekizimbe kyonna ne Mugongo kyaki neeyaka ye ne bamuteeka mu mmotoka ne bamuzeeka ne bamusasula. Yali engeri yali amwagala kuba president yali amuyise. Yali akolera munne. Munne yamuyise. Era Amini bwe yalaba ng'agenda Maka amugamba jangu tugende. Nga mwena mu president wamulabako. Amin. Gutali gumu. Ne mu ngalo mukwata muze ba president nina omukisa. Bonna. Obakuteko mu ngalo. Okujjako Binaayisa. Yes amukwata ku mu ngalo ne gundi ne Muwanga. Ne Lule. Yusufu. Saba kwatako mu ngalo naye bana basigadde titokero ngewe gyembeera. Kitegeeza walingawo nga baparading abantu nga babakuba amasasi ng'ebyo mu biwuli. Nabirabako byonna gwelindako nabi baparading. Si baparading nga paradinzi eri yabanga mukolo nga gubeerawo kubanga gwali officially nga gulangirirwa. Njabbiku mbadde nga mandi wagambe ntujja kugenda maaso tukole. Abana ababagira bajjabbe. Ku ssaawa ya Queen awo wolaba batadde abyamasannyalaze awali gye bayita Freedom Square yaabwe eyo awo wenjibabuulira buli kimu ekibwe kyali buli kimu kubanga sibwaliwo kye banyumiza twagendanga ne tuyimirira tuti ne baleeta amapipa ne bagateekawo kwe baba basibanga abantu buli omu mu district gyazaalibwa bwe babanga babatta bw'oba ozaalibwa Masaka mbakutwala Masaka bw'oba ozaalibwa Ggulu bakutwala Ggulu libakuttira bebakwatiranga mu bikolwa tebakutobba n'emmundu bonge ebyo tebaliiko bino nti ate enkya bakusibe bakute yagamba nti ye talina mmere y'ababbi y'abakondo nga tagirina nti mmere nti yakutte mwana ebyo nga talina mmere tagirina eyo ey'omukomera
naye nga wali era be basiba makomera baba nga yamasiku kubera amakomera galimu abantu naye nga bino misango sango gino asal biki ebyo nga bibasibira ebyo nguzi biki ng'enguzi ebyo byo tebakutta naye nga akusiba n'okijjamu enjawulo ate nga ye ayawula enguzi n'obubbi ng'abyawula toyinza gamba otwalese ng'abyawula ayawula misappropriation ajawula ku bribery ajawulako ne ku gundi ku corruption nayo ng'ajawula ne ku theft ne forgery ng'abyawula naye ate nga yakyawuwa forgery forgery nga bo babatwala naggulu public safety unit batwala awo wemulaba awo kati batundire emmotoka ennyo ye public safety unit kubeeridde entinde mwe babatwalanga nga waliwo omwami byonna abyogerera muki onabyogera babeereko balinde kati nawe oli omu ku balya sapatu tewali muntu yali alidde ku sapatu tewali muntu gwe baali baliisizza ku sapatu mu Uganda nze Nasulu nali mumanyi kuba twalinga tubeera tuti nga amini osomuyitako ne sapatu nga bagamba zikomukiivu anti nga tosobola kujja kakati awali president w'eggwanga ennaku zino Yoweri Kaguta Museveni oyinza ogendawo ne sapatu bantu bagendera ddala kano simanya nvudde mu kyalo kati nga muzeeyi w'omulaba nga ayimiridde mu kololo bayisa abantu waliwo buli omu akaasiddemu kagenda nako kakati nze nkugamba bwe nti tewali yali sapatu kati oba basobola yesu ogendayo tewali yali aki naye nga teri ajambala yagamba bugambye nti si kirungi kwambala sapatu zandikomye mu kinaabiro bwe ndi kusanga nayo ogenda jirya nze oba waliwo omuntu agamba nti yagirya bamunde obaleeteyo ekifaananyi kubanga tebayinza bwebwanga tebakuba bifaananyi ekyo kye batandikubye nga baakuba ebirala andeetereyo famire nti eno famire mwe mwavu yalya sapatu era naye atubuulire nti gundi yeyagituliisa kuba tebayinza kubanga tebakuba yali ayimiridde wali nga bamuliisa nga bwe tulaba nga bookya obutimba embi tetubalaba tetulaba bantu nga nti bano babasengula mu lubigi we babadde awabi nti beesenza mu lutobazi eggwanga eddamba ne UBC eyinza okubulwa ekifaananyi nti wano nga baliisa muntu gundi sapatu bwe tuba nga olwaleero tulina ebifaananyi ebya omukyalo oli eyatambula okuva e Nakasero ku katale wali ku Capital Shoppers awo n'atuuka ku Radio 1 nakkirira naddayo ng'ali bwereere bwe biba nga gyebiri yali yeyambulidde ki siringi 10 zaali zibadde ki nga zebakayanira nga bona gamba ntaddewo 10 miliyoni ayeyambula n'otambula Zubeda weeyambulemu empale wenna obeere naked ogende ku Radio 1 wali oweete ogungulirewo akatabo kubatunda obutabo okkirire okandeetere wano ku Capital Shoppers kati oli yali ku nusu 10 ekyebiseera ebyo ekyo kyali kinene nnyo ekikumi ekyo kyali kifaanana nga akapapula k'emitwalo ebiri abakalaba kaka green akawano kali akabaddewo ak'emitwalo ebiri balimale baleetako ekinyaanya ekikumi bwe kyali kitifaanana ng'era exactly buli ekiri ku kapapula ako ŋŋaali n'ekizimbe kya parliament nga ke kapapula k'ekikumi ak'ebiseera yagula akatabo yekyambula n'avaayo eri n'ebyo nja bikunyumiza nayo nanfuliddako nkaagadda mennakeddako nja banyumiza byonna ne bamuwa ekikumi kye era yagaggawala taddanga mu kibuga taddangako kulabikako tewali n'amanyi gyali naye nga gyali nze nga wendi bwe tutyo naye wanjogera nnyo naawe okimanyi njogera nnyo naye tukomaawo ebisigadde byonna olya ku mumwa ng'oli nja kutegeeza bwe nti naye ekikusesa no ndya ku mumwa gw'olya ku ki naawe onfaanana bannaye kitezaala tekyala ndya ku mouse naawe olya ku mouse bannaye ebintu bino bye tukola tusaba nnyo lwaki tongambira abantu njagala biwandiika bannange bibasabe saba njagala omuntu awulira nti asobola okunkwatako ne munyamba naye ngifuna engeri gyempandiika ebintu kyendowooza nti mwandibyagadde era mwebaze nnyo muwala wange kubanga ye yantandiikiriza okuŋŋamba nti tuwogerenga ku bintu ebyo ebiwandiikibwe kubanga naye alaba nnyinza essaawa yonna okubanga ntambula nenneekoona nengwa siri mulamu nnyo si bwe waŋŋamba nti nnyinza okuba nga ntambula oba emmotoka ntomedde oba ki ebyo muba temukyabitegedde so nga obwongo bwombulina nina terabayiti nga 10
ez'ebintu ebyo kuba byonna byonna mbirina naye ate saabiwandiika engeri gy'osobola kati weetaaga buyambi ki muzeeyi tulabe nze ne mwefuna nanka bisobole biwandiika bibeerewo ba kitabo kiteekewo oba tubiteeke ku Google kuba omanyi engeri y'obiteekayo nebifunire website oba app bibeereyo ng'onoonya binoonya nti njagala kino n'obisangayo ku byafaayo kale so kati muzeeyi tugenda laba enteekateeka y'ekintu ekyo bwe tugenda okukikola ennamba yange bagimanyi abantu babeere ng'ate banaye mutuwe ku buyambi obwo tulabe nga tuzimbira muzeeyi waliwo omukwano gwange ali Canada inawo mumanyi abantu bamanyi mwana wange babweru abakuno mmwe monda mutanda bawo be bakumanyiira abakuno tebakulabyemu vali naye abo abantu baffe ab'ebulaaya abo bakulabyemu vali. I went to Pennsylvania, I went to British Columbia, I was aba parent waliwo omwana ow'obuwala amanyi oyinawo osukka nsukka nedda ngamba nsukka anti munnange kiri kimu bw'obanga oba wali obaddeko oba kalamoja era abantu bagaba naliko ekkalamojja kati nze nnyumya olwokubanga mukugambye amanye naliko naliko simanyi ekooki naliko wa I was in Colorado waleti yejjuddemu nsimbi si ya wano oyimirira ku Forex Bureau nze si kyama kugundi ku mobile money. Okay, njagala bannange abali kuno mikwano gyange tuwagire Nisha Portraits njagala tuwagire akaana akubambi kaana kabuwala tekali bulungi naye kakola ebintu byake bisiige osikasobola okusiigira ekintu kyonna obiraba ddaddi we bifaanana n'obeera ng'ate oteeka mu nnyumba yo si kamera si kamera oyo mwana muto muwala kawala bambi myaka 23 bambi njagala mukawagire go wena ng'oweetaaga okuba ng'olina ky'oteeka mu nnyumba yo nga tekiri common akasobola okikusiigira ate ne kabeera nga kakiwanga bulungi nnyo ennyumba yo neeba ng'erabika bulungi osobola kunoonya ku Nisha ku nooti 771 96619 mwana wa buwala bambi nsaba mumuwagire ku lwange anoonya bulamu anoonya kubulaba nga abeerawo twewagire nga bannayuganda ate tubeere nga omulimu gwaffe tuguwe ekitiibwa so Mimi's Glamour Palace tusangibwa ku Sapolo tutunda sharia zonna ez'enjawulo tusuubuza obukaaya kossa n'okubutunda tukola ku mibiri gyammwe okuva mu bulago wano mpaka wansi ku kigere omukyala omwana ow'obuwala n'obeera nga ate omubiri gwe gugonda bulungi naawe osobola okujja n'obeera nga wefunya ku products zonna twazireese products ezisobola okubeera nga ate scrubbing omubiri gwo bulungi nnyo ne oils ezo ennungi ez'okubeera nga scrubbing emibiri egiba nga girabika bulungi nnyo ddala Jeje Sounds ye akola mu bivulu kossa embaga kossa obukolokolo obutonotono naawe ayagala screens ez'okupangisa kossa ebidongo eby'okupangisa ekya sound yakyesigaliza tolinayo gweyagala kulanga naye oluzungu ddwe walutegeera anti nali mu bazungu n'enduyiga saasoma lusome tewasoma luzungu nayiga luyige nga kati bw'oyogera oluganda gwe kati oluganda walusomera mu ssomero ki sirina bwe nalusomera waluyiga n'abantu bwe bayiga nange bwe naluyiga oluzungu so tekikwewuunyisa naye weeyagala nnyo bannange nyina kweyagala abantu batono nnyo abali mu myaka gye ndimu nga bafaanana nga bwe nfaanana in fact eriyo n'abato kunze naye nga bonna baayulikayulika dda baasensebuka balinga ssanja lya mu ttuntu nze kubuulira kati ate ebigambo bijajaamya olumu ntya neŋŋamba oba tuli tukobyetaaga nga bikuweddeko nga bimpeddeko kuvaawo kati olulimi lwange liba lifaanana litya essanja liba lulagala ne lukula ne lukala ne lubeeraawo kati mu ttuntu lukaluba buli ekirukoonako limulunguka mu mulungusi essanja waliyo omuntu atuuka ku leve eyo bebantuka obalaba abantu mu myaka 27 28 ata n'obuuza nti ono ng'ayulise asensebuse yenna alinga savieti ekoze eno tishu kiki kiyinza okuyisa obubi kubanga naye ate saagala muntu akumanyiire nga talina bwafaanana naye ekyo saagala aba akumanyira abantu abategeera gye bali ate naye nga batutwala ng'abantu so saba abantu nno bagamba dde ne baga musajja gwe twandiyigiddeko ebyamagezi nga kiki esoogera ekyamagezi kale kati gwe oba ojja ombuulira bye mbadde njogera oyo ayogera nti bw'oba toyagala This must be ECOP on set.
love it when you couscous. kola nze sinikwera sikuvunaana naye neewuunya omusajja andibadde atubulya byamagezi naye kati bulya bwatuvuma essanja nze njagala agendeko lwe mba nkoze programu nga byetaaga comments ezibaamu baba bagamba ki so kale genda mu comment obeere ng'ogamba muzeeyi nsaba kuluno bwajja ayogere ku kino ayogere ku kino tujja kubanga tukikwatako kyoli eyo nga weemulugunya ng'ogaba akulimba ng'era okiteekamu tujja kugenda mu comments tubijjemu tubeere ng'ate jja wano mbimubuuza mwamufunanga kirabo mwe temumanyi yansanga atya n'okutuuka okungamba nti nzije tukolenga ekintu nga kino era gwe olowooza yannyinnyonnyola bigambo ki okukkiriza nzije tubeere nga tukola naye bangi nnyo ababikola naye lwaki si buli omu nti mbeera naye therefore temwerabira kulaba Professor Bonico Palmagic buli lwa 6 ssaawa emu n'ekitundu mwongere okulaba gye mukomulaba kitwongerako naffe nga bannammwe bwe munaaba mwagala era mufune Professor Bone omulala ate ng'asinga ku oyo mu subscribing abalayikinga mulayikinga mba mukasa nti ku YouTube tebuliko kuki tubateerako buli butiiza anti bwoba olabye subscribinga olayikinga naye abantu batubanja nno waaka batubanja waaka abantu baagala tulaba nga tuzannya anti weetuli bagoobo balina banyonyolako naye mulina kimanya nti weetuli nze sijja kuvaawo batuwe ssente mwongere subscribing tufune ssente bwe tunaafuna ssente tujja kubanga tushootinga naye just mutuweeyo kadde budde kyekyoka naye nze abatamanyi simu yange bwoyagala okwogera nange personally ngoyagala nkuvume gwe wekka ng'oyagala banyumyeko naawe aŋŋambye bagambe esimu yange bw'oba oyagala okunyumyako ne muzeeyi muzeeyi Kagatto taata wange enamba y'essimu 075 bayinza ogamba wadde yange amana tebanneesiga 32 tebakwesiga oba temumwesiga isoma ennamba 075 2 ate nno mwana wattu ne bwoba nga maka ge gakutawaanya nti gakutawaanya ate abantu bakimanyi muzeeyi kiranga ekintu ekyo people don't know ndowooza ku ssaawa 5 tutandika okulayo ku programu ya sikojja amaka gakutawaanya ate leeza ensonga n'azirambika nga tereeza kakati awo Suuna Ben ne gundi nandibadde abe nabitudde wabakwatamu dda Suuna Ben wamugambye yeetaagayo omuntu nga mukulukulu mu nambwayo ne Suuna Ben please akaŋŋambe tone mbaziira saagala kuddayo kuwulira Suuna Ben nga ali mu bintu ku social media naki ebyamaka ge njagala tone oŋŋambe olunaku Suuna Ben n'enambwayo mbasange nja kujjaawo twogere nabo bajja kuvaawo nga bategeeraganye nga tewaliwo omuzibu bwonna bw'otawooza nti no bakuyita sasirimu wendi tokuba omuntu essasa erimu n'ogweri nze wendi jangu nkutereeze nkulayinise osibe ng'embwa mweraba